2022 omwaka gutuvuga speed goge mazima ne yatugakkirize ebifaananyi byali mukulaba ku screen pastor yabisharinze ku page ye eri official n'agamba bakubye malayika ebifaananyi mu kire ekyakeesa olunaku olwasatu mu olumu ekyo ky'olunaku lwasatu mu olumu mu kanisa ye nga bacrossinga over mu mwaka omupya 2022 malayika yajja mu kanisa ye ne bafuna omukisa malayika ne bagikuba ekifaananyi ye story gye nkuleetedde olwaleero nkwaniza neno ku SMX Media ne tubane updates buli nnaku buli ssaawa story wejja tugikolera ekisinga okubeera kikulu ti stories zaffe tuziconvertinga nzibera nga zibukadda tawo aleme kubeera nga agenda mu nje ensonga ati ntera okugamba osubscribinga no ku SMX Media oleme kubeera nga omisinga updates naddala nga zino nekyane nkujjukiza ne munnanga akugamba gwomo nawe n'omuwala omanyi gunene omwaka 2022 twaguwaddeyo nga gwakwetega oba gwamanyi ensonga ekwasaganya ku butiiti amanyi emigaso gy'obutiiti mu kiwato na kike bukola go nawe natabugezanga ko babulina ofunye omukisa okwefunira obutiiti obubo nga togenze kudduka nga togenze wa ogenda bera babu ku deliveryingira wawoli sina kindi go tubulira wa osobola okwera ngo obupiikinga tukugambewo osobola okwera ngo obupiikinga osobola okuba kwe namba y'essimu gy'olaba eri ku screen nosobola okwera nga weekolera order yo n'ofuna obutiiti tenawe kenyina awulira nti eno business y'okutunda obutiiti omanyi abaana baali babudibya mukko naye ate kati abaana babukomeddewo bwe buliko actual kyenyinza okubeera nga nkugamba so osobola omukubirako enamba y'essimu nawe kenya agala otandika business y'okutunda obutiiti n'obusuubula kasita okola order ojja bbeera ng'ogifuna kubiko enamba y'essimu abaana ab'obuwala ensonga ezo ez'obutiiti muzinafuye kubanga mumanyi bulungi nnyo kiki butegeeza n'ababulina mumanyi ebirungi bye bubakoledde nera si tutambula ne bannaffe aba Hauha Derrick Investments bakugamba ensonga za finishing y'ennyumba yi bagenda bbeera bagikwasaganya bulungi nnyo naddala nga single room oba double room oba zabapangisa oba nyumba ya maka oba hotel kyonna kyolina kasa kibeera nga kizimbo oba fence oba kola compound bagenda bera nga bagikolerako oba nga bagirongoosa oba nga bagiyoyota naye bbe ekyenjawulo ekibaliko bakozesa mayinja kijukire ejjinja liwangala nnyo n'okusinga plasters maya bi design bikinedda bo bagenda bera bakozesa mayinja mu design ez'enjawulo flavors kama flavor kyannemeramu amayinja mu design ezenjawulo ne colors ezenjawulo basobola okubeera nga babeautifyinga ennyumba yo naye osobola bakubirako ku enamba y'essimu gy'olaba eri ku screen n'osobola okubeera nga mukwatagana mbadde nkuleetedde story ya pastor ono pastor nga wenkugambye ennyaye bamuyita Ekuma Uche Phillips ono pastor bannange 2022 nze wane ko SMX Media ensonga yaki nakugamba saagala kulanga ba pastor saagala kulanga ba shehi naddala baneno mbunsoma dduwa pastor simanyanze emponya buki nsobola osabira omuntu munnange nze olunkubira essimu yange abesigadde byonna nsobola obbiranga naye ate abo kasaba nkubira amasimu bagambirawo straight forward sigenda sobola kulangira kubanga pastor asharinze ebyo ebifaananyi naye biri mu kubeera nga bitambula ku social media platforms ezenjawulo actually bimaze ennaku eziwerako nga bisatulating SMX eno story njikoze luvannyuma njikoze na leti nnyo ndowooza kyenyinza okubeera nga nkugamba kubanga nange mbadde sikikkiriza mu kituufu paka we nakonfaminze ndala mbu kituufu ebyo ebifaananyi pastor yabisharinze ye kennyini ku official Facebook page ye ng'ategeeza ensi nga bannange mbu ku kiro ekyakeesa ennaku z'omwezi kuchile kyakese ennaku z'omwezi nga lumu that means olubeera lwasatu mu lumu ekiro kijjukire bawo ensi ezisinga wano mu Uganda baagaana okola crossover prayers bazigana okuba ebiririro babigana engeri etwali mu lockdown curfew simanya covid-19 nebisigadde ng'ebyo so abantu tebajaguza bineno simanya crossover players bo abantu bagende basabe mu kanisa ekire ekiri kuyingiza omwaka omujja babikolera mu maka gaabwe so pastor ono yategeka nayo okusaba kwe kumukati kyesiri sure oba n'abantu abali mu kanisa malayika eno bagiraba kubanga yagamba malayika yajja mu kanisa ye ku kire kyakeeso olusooka ekireyo nga sawa ne sawa yazitaddeko actually zibakubirako ekifaananyi ekyo malayika we yajjira mu kanisa ye n'ateekako ekyo sawa mukaaga n'eddakiika 13 amakulu mu kyo omwaka twali twakagugendamu eddakiika 13 zokka nga twakayingira omwaka omupya 2022 nga n'olunaku terunnawera nga n'essaawa tennawera wadde ekitundu ky'essaawa nga tekinnawera wabula nga ziri mu ssaawa 16 ogw'ekiro n'eddakiika 13 webakubira ebifaananyi bya malayika eyo eyajja mu kanisa yo bineno byonna byonna bikola ebifaananyi bisatulatinga ba SMX bakole stories bakole ki nsonga ki ndowooza ensonga mugimanyi bulungi nnyo nti endiga
nedda sagala nate nange nkisusse nnyo abantu basobole okubeera nga beeyiwa mu bungi ku kkanisa ye. Lwaki abeera ayagala abantu beeyiwe mu bungi ku kkanisa ye? Olw'ensonga munne era gye beeyongera okweyiwa mu bungi n'ebiweebwayo bigenda beera nga beeyongera, munnange ensi esobole okubeera ng'etambula bulungi nnyo okusinziira ku ye. Naye abantu kye basinze okwemulugunyaako kye kya siniika, simanyi oba ebigambo bigibisse oba tebigibisse, simanyi. Eno malayika yajidde mu siniika, kati awo ne twebuuza malayika nazo zambala siniika? Wali eyo China Factory waggulu mu ggulu eyambaza malayika siniikaazi? Kwange eno malayika yabadde mu siniikaazi. Eno bannenge gye babuzizzaamu ekifaananyi kyova olaba munnange si kyawakana bintu bya Lwasa kubeera nga abaana bamuggyako omutwe ne bamuteekako ogugwe, naye munnange yatugamba yali Photoshop. Munnange abaana bakola Photoshop, kati olaba malayika etuuse okujja mu kkanisa, mu kubeera nga ejja mu kkanisa bannange. Waliwo omuntu omu yaŋŋamba muni abapasita banene abawukola ebyamagero oba abawonya abantu mulago tebamanyi gyeri. Ekyo kyali kibuuzo nange kyannema okubeera nga nziramu. Bambuuza gwabo bapasita abawonya abalema, abawonya ebirwadde bikansa, oli naagira mulago tebamanyi gyeri. Wadizi mulago nga zajjula dda oba basabira abo bokaboka batuuse mu kkanisa. Munnange bandifunyeyo kaako olunaku ne lubeera lumu. Nanti ensonga ya Mukama Katonda yabawa ekitone ekyo, yabawa omukisa ogwo, yabawa okusaasirwa okwo okwokubeera nga bo basobola okubeera nga bawonya abantu. Ate si bandiiseekeyo mu malwaliro ne bagenda nga bawonya. Actually ne bagenda okufuluma kubanga wayingiriramu eno woodi ya kansa n'agenda mu bakyala abazaala baleme kubeera nga abaana bafa oba baleme kubeera nga bawulira bulumi. Ne bagenda mu Art Institute ne bagenda woodi bagenda ozimalirizaamu ng'abantu emulago si wakalu nga temusigaddemu ba administrators nga nabasawo bokka ate akola mu mokyala wabeera akyasigalayo ng'abantu bagenda kufa olwedde bafulumye abalwadde bonna bamaze okubeera nga bawonyezebwa. Gwe ekyo kirowoozaako ki? Fo tutuwanene ku SMX Media awo tukikola wanene tuba ne updates buli lunaku buli ssaawa, naye ekyokutuvuga speed tugenda kigumira in one way or the other olw'ensonga ezimu mwana wattu. Naye 2022 amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. I sign out.